Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo. Essuula emu. Luno lwe lulyo lwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Ibulayimu. Ibulayimu yazaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be. Yuda n'azaala Pereezi ne Zeera mu Tamali. Pereezi n'azaala Kezirooni, Kezirooni n'azaala Laamu, Laamu n'azaala Aminadaabu, Aminadaabu n'azaala Nasoni, Nasoni n'azaala Salumooni, Salumooni yazaala Bowaazi mu Lakabu, Bowaazi n'azaala Obedi mu Luusi, Obedi n'azaala Yese, Yese yazaala kabaka Dawudi, Dawudi n'azaala Sulemaani mwe yali muka Uliya. Sulemaani yazaala Lekobowaamu, Lekobowaamu n'azaala Abiya, Abiya n'azaala Asa, Asa n'azaala Yekosafaati, Yekosafaati n'azaala Yolaamu, Yolaamu n'azaala Uziya, Uziya n'azaala Yosamu, Yosamu n'azaala Akazi, Akazi n'azaala Keezeekiya, Keezeekiya n'azaala Manase, Manase n'azaala Amosi, Amosi n'azaala Yosiya, Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be mu kiseera eky'okutwalibwa e Babulooni. Nga bamaze okutwalibwa e Babulooni, Yekoniya n'azaala Seyalutyeri, Seyalutyeri n'azaala Zerubbaberi, Zerubbaberi n'azaala Abiwuudi, Abiwuudi n'azaala Eriyakimu, Eriyakimu n'azaala Azoli, Azoli n'azaala Zadooki, Zadooki n'azaala Akimu, Akimu n'azaala Eriwuudi, Eriwuudi n'azaala Eriyazaali, Eriyazaali n'azaala Mataani, Mataani n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yusufu, oyo ye bba wa Maliyamu eyazaala Yesu ayitibwa Kristo. Noolwekyo emirembe gyonna okuva ku Ibulayimu okutuuka ku Dawudi gyali 14, era okuva ku Dawudi okutuuka ku kuwaŋŋangusibwa e Babulooni emirembe 14, era okuva ku kuwaŋŋangusibwa e Babulooni okutuuka ku Kristo nagyo emirembe 14. Okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti: Maliyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu, era nga tebannaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto ku bwa Mwoyo Mutukuvu. Awo Yusufu yali amwogereza, olw'okubanga yali muntu mulungi, n'asalawo mu mutima gwe okumuleka, naye ng'ayagala akikole mu kyama, aleme kukwasa Maliyamu nsonyi. Naye bwe yali ng'agalamidde ku kitanda kye ng'akyabirowoozaako, n'afuna ekirooto. N'alaba malayika wa Mukama ng'ayimiridde w'ali, n'amugamba nti, Yusufu, omwana wa Dawudi, totya kutwala Maliyamu okuba mukazi wo, kubanga olubuto lw'alina yalufuna ku bwa Mwoyo Mutukuvu. Era alizaala omwana wabulenzi, olimutuuma erinnya Yesu, amakulu nti Omulokozi, kubanga y'alirokola abantu bonna mu bibi byabwe. Bino byonna byabaawo kisobole okutuukirira ekyayogerwa Mukama ng'ayita mu nnabbi we ng'agamba nti, laba omuwala atamanyi musajja alirwa olubuto, alizaala omwana wabulenzi, era aliyitibwa Emmanweri, amakulu gaalyo nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazuukuka n'akola nga malayika bwe yamulagira, n'atwala Maliyamu okuba mukazi we. Naye Yusufu n'atamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana. Yusufu n'amutuuma erinnya Yesu. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo. Essuula 2. Yesu bwe yazaalibwa mu kibuga Besirekemu eky'omu Buyudaaya, ku mulembe gwa kabaka Kerode, abasajja abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja mu Yerusaalemi nga babuuza nti, aliwe yazaalibwa nga kabaka w'Abayudaaya? Kubanga twalaba emmunyeenye ye nga tuli mu buvanjuba, era tuzze okumusinza. Awo kabaka Kerode bwe yawulira ne bimweraliikiriza nnyo, era ne bonna abaali mu Yerusaalemi, n'ayita bakabona abakulu bonna n'abawandiisi b'amateeka n'abeebuuzaako ekifo Kristo gye yali agenda okuzaalibwa. Ne bamuddamu nti, mu Besirekemu eky'omu Buyudaaya, kyawandiikibwa nnabbi nti, naawe
Besirekemu ekya Yuda, toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga omufuzi aliva mu ggwe, alifuga abantu bange Isirayiri.” Awo Kerode n'atumya abagezigezi kyama, n'ababuuza ebiro emmunyeenye bye yalabikiramu, n'abasindika e Besirekemu ng'agamba nti, “Mugende mubuulirize ebikwata ku mwana. Bwe mumulaba, mukomeewo muntegeeze, nange ŋŋende mmusinze.” Bwe baamala okuwulira kabaka bye yabagamba ne bagenda. Bwe baafuluma, emmunyeenye eri gye baalaba ebuvanjuba n'eddamu okulabikira n'okubakulembera, okutuusa lwe yayimirira waggulu omwana w'ali. Bwe baalaba emmunyeenye ng'eyimiridde, essanyu lyabwe ne libeera lingi nnyo. Bwe baayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavuunama ne basinza omwana. Ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo, zaabu, n'obubaane, n'omugavu. Awo bwe baalabulirwa mu kirooto baleme kuddayo wa Kerode, bwe batyo ne baddayo ewaabwe nga bayita mu kkubo eddala. Awo abagezigezi bwe baamala okugenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto n'amugamba nti, “Golokoka oddusize omwana ne nnyina e Misiri, mubeere eyo okutuusa lwe ndibalagira okudda, kubanga Kerode ajja kunoonya omwana ng'ayagala okumutta.” Ekiro ekyo n'asituka n'atwala omwana ne nnyina e Misiri, ne babeera eyo okutuusa Kerode bwe yafa. Mukama kye yayogerera mu nnabbi we ne kituukirira bwe yagamba nti, “Nayita omwana wange okuva mu Misiri.” Kerode bwe yalaba ng'abagezigezi banyoomye ekiragiro kye, n'asunguwala nnyo, n'atuma abaserikale e Besirekemu ne mu byalo byakyo batte abaana bonna aboobulenzi ab'emyaka 2 n'abatannagiweza, ng'asinziira ku bbanga abagezigezi lye baali bamutegeezezza bwe baalabira emmunyeenye. Awo ekigambo nnabbi Yeremiya kye yayogera ne kiryoka kituukirira ng'agamba nti, “Eddoboozi lyawulirwa mu Laama, okukuba emiranga n'okukungubaga okunene, nga Laakeeri akaabira abaana be, nga tewakyali asobola kumuwooyawooya, kubanga bonna baweddewo.” Kerode bwe yamala okufa, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto e Misiri, n'amugamba nti, “Golokoka ozzeeyo omwana ne nnyina mu Isirayiri, kubanga abaali baagala okutta omwana bafudde.” Yusufu n'asitukiramu n'azzaayo omwana ne nnyina mu nsi ya Isirayiri. Naye bwe yatuuka mu kkubo n'atya nnyo bwe yawulira nga Alukeraawo mutabani wa Kerode ye yali alidde obwakabaka. Mukama n'amulabulira nate mu kirooto aleme kugenda Buyudaaya, bw'atyo n'alaga e Ggaliraaya. N'atuuka mu kibuga ky'e Nazaaleesi ne babeera omwo. Ebigambo bya bannabbi bye baayogera biryoke bituukirire nga bagamba nti, “Aliyitibwa Munnazaaleesi.” Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo, Essuula 3. Mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu ly'e Buyudaaya ng'agamba nti, “Mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka.” Oyo nnabbi Isaaya gwe yayogerako ng'agamba nti, “Mpulira eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu ng'agamba nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge.” Ebyambalo bya Yokaana byakolebwa mu bwoya bwa ŋŋamira, era nga yeesibya lukoba lwa ddiba. N'emmere ye yali nzige na mubisi gwa njuki. Abantu bangi ne bava mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya mwonna ne mu bifo ebiriraanye Yoludaani, ne bajja mu ddungu okuwulira by'abuulira. N'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Naye bwe yalaba Abafalisaayo bangi n'Abasaddukaayo nga bajja okubatizibwa, n'abagamba nti,
Mmwe abaana b'essalambwa, ani yabalabula okudduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja? Kale mubale ebibala ebiraga nti mwenenyezza. Temulowooze mu mitima gyammwe nti tuli bulungi kubanga tuli Bayudaaya, abaana ba Ibulayimu. Tetufaayo, tetulina kye twetaaga. Ekyo tekibasigula. Mbategeeza nti Katonda ayinza okufuula amayinja gano abaana ba Ibulayimu. Kaakano embazzi ya Katonda eteekeddwa ku buli kikolo kya muti. Omuti ogutabala bibala gutemebwa gusuulibwe mu muliro gujje. Nze mbabatiza n'amazzi okutuuka ku kwenenya, naye waliwo omulala ajja, oyo yansinga amaanyi, era sisaanira kukwata ngatto ze. Oyo alibabatiza ne Mwoyo Mutukuvu n'omuliro. Ekikuŋŋunta kiri mu mukono gwe. Alirongoosa egguuliro lye. Eŋŋaano aligitereka mu tterekero lye, naye ebisusunku alibyokya mu muliro ogutazikira. Awo Yesu n'ava e Ggaliraaya n'ajja ku mugga Yoludaani abatizibwe Yokaana. Naye Yokaana n'ayagala okugaana, n'agamba nti, “Nze neetaaga ggwe okumbatiza, naye ate ggwe ojja gye ndi?” Yesu n'amuddamu nti, “Kkiriza ombatize, kubanga kitugwanidde okutuukiriza obutuukirivu bwonna.” Awo Yokaana n'amukkiriza. Awo amangwago Yesu nga yakamala okubatizibwa, nga yakava mu mazzi, eggulu ne libikkuka n'alaba Omwoyo wa Katonda ng'amukkako mu kifaananyi ky'ejjiba. Eddoboozi ne liva mu ggulu ne ligamba nti, “Ono ye Mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira ennyo.” Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo, essuula 4. Awo Yesu n'atwalibwa Mwoyo Mutukuvu mu ddungu okukemebwa Setaani. N'amala ennaku 40 ng'asiiba, nga talya, emisana n'ekiro, oluvannyuma enjala n'emuluma. Setaani n'ajja gy'ali n'amugamba nti, “Obanga oli Mwana wa Katonda, lagira amayinja gano gafuuke emmere.” Naye Yesu n'amuddamu nti, “Kyawandiikibwa nti, omuntu tabeera mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda.” Awo Setaani n'amutwala mu kibuga ekitukuvu n'amussa ku kitikkiro kya Yeekaalu. N'amugamba nti, “Obanga oli Mwana wa Katonda, weesuule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti, Katonda aliweereza bamalayika be bakuwanirire mu mikono gyabwe, oleme okwekoona ekigere kyo ku jjinja.” Yesu n'addamu Setaani nti, “Kyawandiikibwa nti, tokemanga Mukama Katonda wo.” Awo Setaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu, n'amulengeza ensi zonna n'obwakabaka bwamu n'ekitiibwa kyabwo kyonna. N'amugamba nti, “Bino byonna n'abikuwa bw'onoovuunama n'onsinza.” Yesu n'addamu nti, “Vvaawo genda Setaani. Kyawandiikibwa nti, osinzanga Mukama Katonda wo yekka, era gw'oweerezanga.” Setaani n'amuviira n'agenda. Bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Yesu bwe yawulira nga Yokaana bamusibye mu kkomera, n'agenda e Ggaliraaya. Bwe yava e Nazaaleesi n'agenda abeera e Kaperunawumu, ekiri ku lubalama lw'ennyanja mu byalo by'e Zebbulooni ne Nafutaali. Kino ne kituukiriza ekyayogerwa nnabbi Isaaya ng'agamba nti, “Ensi ya Zebbulooni n'ensi ya Nafutaali okuliraana ennyanja, n'ebyalo ebiri emitala w'omugga Yoludaani, ne Ggaliraaya ey'ekyengulu omuli bannaggwanga abangi, abantu abaatuulanga mu kizikiza balabye omusana mungi. Abaatuulanga mu nsi ey'ekisiikirize eky'okufa, omusana gubaakidde.” Okuva mu kiseera ekyo Yesu n'atandika okubuulira nti, “Mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu busembedde.” Yesu bwe yali ng'atambula ku lubalama lw'ennyanja y'e Ggaliraaya, n'alaba abooluganda babiri, Simooni gwe bayita Peetero ne Andereya, nga basuula obutimba bwabwe mu nnyanja, kubanga baali bavubi. Awo Yesu n'abagamba nti, “Mujje mungoberere, nange ndibafuula abavubi b'abantu.” Amangwago
ne baleka awo obutimba bwabwe ne bamugoberera. Bwe yeeyongerayo katono n'asanga abooluganda abalala babiri, Yakobo ne Yokaana, nga batudde ne kitaabwe Zebbedaayo mu lyato nga baddaabiriza obutimba bwabwe, nabo n'abayita bamugoberere. Amangwago ne baleka awo kitaabwe mu lyato ne bagenda naye. Yesu n'abuna wonna mu Ggaliraaya ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro g'Abayudaaya, ng'abuulira Enjiri ey'obwakabaka obw'omu ggulu, era ng'awonya buli ndwadde yonna n'obuyongobevu bwonna mu bantu. Amawulire ag'ebyamagero bye yakolanga ne gatuuka mu Siriya yonna. Ne bamuleetera abayongebevu, n'abalina ebibabonyaabonya, n'ab'ensimbu, n'abo abaaliko dayimooni, abakozimbye, n'ab'endwadde endala ezitali zimu, bonna n'abawonya. Ebibiina binene ne bimugoberera, abantu nga bava mu Ggaliraaya ne mu Dekapoli, ne mu Yerusaalemi, ne mu Buyudaaya yonna, n'emitala w'omugga Yoludaani. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo. Essuula 5. Awo bwe yalabanga ebibiina byeyongera obungi, n'alinnya ku lusozi, abayigirizwa be ne bajja gy'ali, n'abayigiriza ng'agamba nti, balina omukisa abaavu mu mwoyo, kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Balina omukisa abali mu nnaku, kubanga abo balisanyusibwa. Balina omukisa abeetoowaze, kubanga abo balisikira ensi. Balina omukisa abalumwa enjala olw'obutuukirivu, kubanga abo balikkusibwa. Balina omukisa ab'ekisa, kubanga abo balikwatirwa ekisa. Balina omukisa abalina omutima omulongoofu, kubanga abo baliraba Katonda. Balina omukisa abatabaganya, kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu, kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Mulina omukisa bwe banaabavumanga ne babayigganya ne baboogerako ebibi ebya buli ngeri, ne babawaayiriza nga babalanga nze. Musanyuke era mujaguze, kubanga empeera yammwe nnene mu ggulu. Ne bannabbi ab'edda bwe baayigganyizibwa bwe batyo. Mmwe muli munnyo gwa nsi. Naye kale bwe guggwaamu obuka, guliba munnyo nate? Olwo gukasukibwa ebweru ne gulinnyirirwa n'ebigere nga tegukyalina mugaso gwonna. Mmwe muli musana gwa nsi. Ekibuga tekikwekebwa ku lusozi, era omuntu takoleeza ttabaaza ate n'agisaanikirako ekisero, wabula agiteeka ku kikondo n'emulisiza bonna abali mu nju. Kale nammwe ebikolwa byammwe ebirungi byakirenga abantu bonna, babirabenga, bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Temulowooza nti najja okuggyawo amateeka ga Musa oba ebya bannabbi. Sajja okubiggyawo, wabula okubituukiriza. Ddala ddala mbagamba nti eggulu n'ensi biyinza okuggwaawo, naye ennukuta emu wadde akatonnyeze akamu mu mateeka tebirivaawo okutuusa byonna lwe birituukirira. Noolwekyo oyo amenya etteeka erisembayo obutono n'ayigiriza n'abalala okukola bwe batyo, y'alisembayo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye mbalabula nti okuggyako ng'obutuukirivu bwammwe businga obw'Abafalisaayo n'obw'abawandiisi, temuliyingira mu bwakabaka bwa mu ggulu. Mwawulira ab'edda bwe baagambibwa nti, tottanga, na buli anattanga anaawozesebwa. Naye mbagamba nti buli alisunguwalira muganda we aliwozesebwa, na buli anaagambanga muganda we nti, lakka, anaatwalibwa mu lukiiko lw'abakulembeze b'Abayudaaya n'awozesebwa, na buli anaagambanga nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu muliro ogwa ggeyeena. Bw'obanga oli mu maaso ga Katonda ng'omuleetedde ekirabo eky'okuwaayo nga ssaddaaka, n'ojjukira nga waliwo gw'olinako ensonga, ekirabo kyo sooka okireke awo, oddeyo omale okumwetondera, mutegeeragane,
olyoke okomewo oweeyo ekirabo kyo eri Katonda. Tegeeragananga mangu n'oyo akuwawaabira nga mukyali mu kkubo, aleme kukutwala wa mulamuzi, n'omulamuzi okukuwaayo eri omuserikale, n'omuserikale okukuteeka mu kkomera. Nkutegeeza nti olibeera omwo okutuusa lw'olimalayo byonna by'obanjibwa. Mwawulira bwe kyagambibwa nti, toyendanga. Naye mbagamba nti buli muntu atunuulira omukazi n'amwegomba aba amaze okumwendako mu mutima gwe. Noolwekyo obanga eriiso lyo erya ddyo likuleetera okwesittala, liggyeemu olisuule wala. Kubanga kirungi okugenda mu ggulu ng'ebitundu byo ebimu tobirina, okusinga okugenda nabyo byonna mu ggeyeena. Era obanga omukono gwo ogwa ddyo gukukozesa ebibi, kirungi okugutemako ogusuule wala. Okugenda mu ggulu ng'ekitundu ky'omubiri gwo ekimu tokirina, kisinga okugenda mu ggeyeena n'ebitundu by'omubiri gwo byonna. Kyagambibwa nti buli anaagobanga mukazi we anaawanga omukazi oyo ebbaluwa ey'okumugoba. Naye mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula olw'obwenzi anaabanga amwenzesezza, n'oyo anaawasanga omukazi gwe bagobye anaabanga ayenze. Mwawulira bwe kyagambibwa ab'edda nti buli kye weeyamanga eri Mukama okituukirizanga. Naye mbagamba nti temulayiranga n'akatono. Temulayiranga ggulu, kubanga ye ntebe y'obwakabaka bwa Katonda. Temulayiranga nsi, kubanga ye ntebe y'ebigere bye. Temulayiranga Yerusaalemi, kubanga kye kibuga kya Kabaka omukulu. Era tolayiranga mutwe gwo, kubanga toyinza na kufuula luviiri lwo olumu okuba olweru oba oluddugavu. Naye muddangamu buzzi nti weewaawo, oba nti si weewaawo, kubanga bw'ogezaako okukakasa ebigambo byo n'okulayira, kiraga nti waliwo ekitali kituufu. Mwawulira nga kyagambibwa nti omuntu bw'anagggyangamu eriiso lya munne n'erirye linaggyibwangamu, oba omuntu bw'anagggyangamu erinnyo lya munne n'erirye banaalikuulangamu. Naye mbagamba nti temuwakananga na mubi. Naye omuntu bw'akukubanga oluyi ku ttama erya ddyo, omukyusizanga n'ettama eryokubiri. Omuntu bw'ayagalanga okuwoza naawe atwale essaati yo, omulekeranga n'ekkooti yo. N'oyo akuwalirizanga okumwetikkirako omugugu gwe kilomita emu, omutwalirangako n'eyokubiri. Akusaba omuwanga, n'oyo ayagala kwewolako tomukubanga mabega. Mwawulira ab'edda bwe baagambibwa nti yagalanga muliraanwa wo naye okyawenga mulabe wo. Naye nze mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya. Bwe mulikola bwe mutyo muliba baana ba Kitammwe ali mu ggulu. Kubanga omusana gwe agwakiza abalungi n'ababi, era n'enkuba agitonnyeza ab'amazima n'abatali b'amazima. Bwe mwagala ababaagala bokka, mufunamu ki? N'abawooza bwe bakola bwe batyo. Era bwe munaalamusanga baganda bammwe bokka, munaaba mulina njawulo ki n'abalala? Kubanga ne bannamawanga bwe bakola bwe batyo. Naye mmwe kibagwanira okubeeranga abatuukirivu, nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu.